Alright, olunaku before Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine anominatingibwa nga presidential candidate yavaayo n'akola vidiyo eno. Njagala ogirabe egenda tutwala ku kinyusi kya vidiyo endeese olunaku olwaleero. Let's watch and come back after this. Balamusiza mwena bannayuganda bannaffe ndi wano bakakasa nti oluvannyuma lw'okuyita mu buzibu bwonna bwonna tukonfamize nti olunaku lw'enkya tugenda okwewandiisa ngenda okunominatinga nga presidential candidate era oluvaayo tugenda kola rally ey'okubiri bagitulemeseza naye tugenda kuŋŋaanira ku kisaawe enatete. Njagala mwenna okubayita abaagala eggwanga lyammwe mujje tubeere ffenna tubawo obubaka bwaffe obusooka after nomination. Mbakubiriza mwena buli asobola ajje ne bendera y'eggwanga. Kwata flaga yo ya Uganda ojje nayo. Nammwe abatasobole kujja waakiri flaga giwanike wo, giwanike ku business yo, giteeke ku boda yo, giteeke wonna we bagirabira nga akabonero akalaga nti tuli bamalirivu okulwanira eggwanga lyaffe okulitereeza, nga akabonero akalaga nti twagala nnyo eggwanga lyaffe Uganda era tuli beetegefu okukola buli kyetaagisa okuliza ku layini entuufu. Tusinkane enatete mwena. People power, our power. Alright, ebigambo ebyo byayogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo a day before he was going to be nominated as a presidential candidate. Abantu abasinga, including myself, nchimanyi, twebuuza lwaki Bobi Wine agambye bantu kujja ne flag n'atabagamba buli omu kwata manvuuli akabonero k'ekibiina ekya National Unity Platform. Wallahi billahi tallahi abasinga tetwakategeera, nze nkategeera kati nti Bobi Wine yali takoola abantu kuvaayo kunoonya yali agezaako teekamu bantu nti tetuli ku kalulu wabula tuli mu kukyusa ggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki yagamba tugenda mu kye bayita protest vote. This was the first sign of the protest. Nti mu kaseera ako buli omu yalina kwogera nti bannaaye baasi manvuuli biki, naye yagamba eggwanga buli omu kwata Uganda flag because Uganda flag eyina emisoso gyayo. Okategedde? Munansonyiwa. Now, olunaku olw'okwosa ejjo Bobi Wine ngali mu Entebbe municipality, a lot of things happened. Naye olwo lunaku wallahi billahi tallahi lwe nakakasizza nti omusajja Kyagulanyi wa maanyi. Nga ebibiina ebirala birwana bukubirira okulaba nga bayita abantu okubeerawo mu nkuŋŋaana zaabwe, ate yo mu NUP babakuba emiggo obutabaawo naye ne bamala ne bakomawo nti leero baba bakubye abantu 100 enkya bagenda kujja 5. Ku ngeri poliisi gyekubyemu tear gas to scare away supporters ba Bobi Wine obutajja ku nguudo nga zze. Wallahi singa baali bakukita, singa Bobi Wine tainaade n'omuntu n'omu amufollowing. That was a fool on social media vayo n'agamba nti we tunaatuukira 2025 Kyagulanyi agenda bba tainaade n'omulema amugoberera. The fool is rotting in jail. Olunaku lw'ejjo nga Bobi Wine ayingira Entebbe municipality, lwe lunaku lwe nakakasiza nti yes, amazima go kana akasajja k'amaanyi n'okusinga kye twali tulowoozezza. Kyovola njagala nkulage olugendo lwe we yabadde ayingira. Nyena kulaga ka clip nga Bobi Wine ayingira Entebbe municipality. Entebbe municipality ye municipality omuli State House, ye municipality Museveni gy'asula. You can imagine the deployment. Abasajja bagadde enguudo zombiriri oluleeta abantu n'oluyingiza abantu. First and foremost bagamba Bobi Wine are disrupting a traffic. Naye abasajja bagadde enguudo okumala essaawa almost 3 hours nga bazigadde nga tebaagala bantu
kujja kubeera just close to Bobi Wine. Kati njagala nkulage olugendo lwe we lwabadde okuva ku Lwale gye yabaddeko e Busaabala n'ayolekera Entebbe municipality. Njagala okakase nti ono omusajja alina amaanyi. Ono omusajja alina amaanyi. Alina amaanyi nange omuntu g'atasubira naffe tetumanyi, naye if it is a blessing from God, then God must have blessed him abundantly. Kati njagala olabe paati eno. Awo yabadde ku express tewali bantu, naye owedda buli waayitanga waliwo chansi y'abantu okumulaba. Abantu babadde bategedde dda nga bamulinze ku nguudo. Kati njagala tutambule ffenna ffenna olabe vidiyo eno mpaka lweggwako ate tukomewo tovaawo. omusajja ayingidde Entebbe wakati mu byokwerinda eby'ekitalo. Abangaliza poliisi ziyinza okuwera 7 ez'amagye ziringa 178. Buli luguudo buli dduuka liriko owa SFC owa military w'amagye baabagobedde wala, era bafunye omukisa be basemberako ne bawuubawuubako.
Negera abantu gye babasibidde mayiro na miles. Nazo zifuga byazo. Ekkubo baalizibye sayidi ne sayidi neziva ku kisaawe baazisibye. Ekkubo terina kukozesebwa muntu yenna. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayina okuzikozesa yekka. Neziva entebe eziddeeni nalyo baalizibye ekkubo kkalu. Kasajja kayina amaanyi. Abantu babagobedde wala. Zino bazipakinze wano ziri sitandi bahi. Era ne uniform gyesirabangako yiyo. Katale midala gisigadde mikalu babagobyewo. Anai